abawagizi abajja mu bungi bwe batyo okulaba omupiira gwaffe gwagugwa ate era twalina ne bannaffe omanyi omupiira gukolewa ebintu bingi katulina bannaffe abateekamu ssente ku buli mutendera n'osanga oyo akola transport ng'ateekamu ssente okutambuza abantu n'osanga oyo agula ebikajjo okusuza abazannyi omanyi waliwo amasaza ku ttiimu nga ttiimu n'amasaza nga gali mu bantu ebiba bigenda mu maaso bingi nnyo so njagala okwebaza ennyo bannaffe abetwakola nawo omulimu ogwo abavugirira ttiimu zizo ez'enjawulo amasomero mangi gawaayo ssente gawaayo emmotoka zaago walabira ddala ngaekkooli nalona nga bwe lyatambula kyali kyamaanyi nnyo 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 okufuna amasaza okuba nti gatambula bwe gatyo ate ffe nga minisitule twalina bannamikago bwe twakola nabo omulimu ogw'ettendo omwali Airtel Uganda omwali Signal Bank omwali bannaffe aba Plascon bannaffe aba Uganda Breweries tuyita mu Pilsner bannaffe aba Nivana nabo twali nabo ojja kwesanga nti CBS FM yali nsaale nnyo ojja kusunuulira BBS Refiner nayo yali nsaale nnyo okulaba ntukola ffenna ffenna bannaffe aba UNAIDS Uganda AIDS Commission omanyi ompya tuzanyira ku miramwa egyenjawulo okulaba ntutambula abo bannaffe batukola bulungi nnyo 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 ate era ne besoogeddeeko wano betwakola nabo omulimu ojja kwesanga nti ate ku lunaku olwasembayo nina bannange abaali mu kutunda tiketi ojjukira bulungi nnyo bifo ebyenjawulo ebyakola baali balungi nnyo okukola omulimu ogwo twalina bannaffe bannamawulire abasaasaanya ebiri ku kisaawe bivaayo mu kimu bakola omulimu ogw'amaanyi ate era twalina bakuumaddembe nabo bakola bulungi nnyo naye mu byonna saagala kulemera okwebaza akakiiko kange ekisebo mbadde mbaliriza n'okwebaza enkiiko ezize zituula okulaba nti tufuna omupiira omulungi nga bwe mwagulaba kuli olukiiko olwa MCOC tulina enkiiko ezikwasisa empisa tulina olukiiko olujulirwamu tulina olukiiko lw'abakunguzi ba firimbi ate era ne bannange betukola nabo emirimu wano ku Bulange abakola omulimu omunene nnyo naye okulungamizibwa kuno n'ebino ebyatambula cabinet kulembera kwamala byonna yatukola obulungi ennyo okulaba nti balungamya buli kyetukola buli kiteekako engalo okulaba nga tutuukiriza okusoomooza kuba kungi nga tutambula naye tutunuulira bisoomooza kubanga ensi kukola tutunuulira omulimu nga bwe gwavuddemu ate okusomoozebwa kwe tufunye ekituwa ekyokuyiga ate okuteekateeka obulungi kyova olaba sigaana mu kaseera kano okwebaza ennyo ennyo omutonzi katula tukola bulungi mwana mpinga nti abantu ba Kabaka bonna abajja okulaba omupiira ate batambula bulungi okukola ki okuddayo ne tutafunamu mbeera ya bintu bingi ebitera okubeerawo ng'abantu bangi batambudde ebuddu si kumpi nekyaggo wano nga ekkubo si ddungi naye si kumpi nolwekyo njagala nnyo okwebaza Mukama atusobozesa okukola bwe tutyo ate n'enteekateeka eno gye tusuubira ate okuba nti eddamu tunaawulira ennaku z'omwezi nga 22 22 omwezi ogw'omukaaga omwaka ogujja tujja kuba tuli butoola era amasaza okulaba nga tuddamu ate enteekateeka nga bwe naatambula omwaka ogujja. Waliwo ebikulu ebitabuusibwa maaso mu mpaka nga bwe zaatambudde? Mwalimu ebikulu ennyo nga bw'olaba. Ekisooka omulundi guno ensonga y'empisa twakyusiza ddala era njagala okubaza buli omu kubanga empisa ekyusa nnyo ne tufuna omutindo omulungi. Abakunguzi ba firimbi tetwalina nnyo birumira bingi nga bibadde birabikamu babegako era kyova olaba kati awo tuli tulina kwongera kutereeza ate ogenda mu maaso naye ate era n'obwagazi bw'empaka zino mu bantu abalaba empiira ku masaza eyo ndiba gizanyibwa bwali bungi nnyo 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 tetusuubira ekifaananyi tulina okukikuuma tulina okukikuuma obulungi
naye ate n'abantu ba Kabaka okweteekerateekera empaka zino kubanga ebijja n'empaka zino bingi nnyo okwawukanako n'enteekateeka endala nti ebbanga litumala ery'emyezi 3 nga tuzanya empaka zino bintu bingi biba bigenda mu maaso byonna gye tuzanyira empaka kubanga essaza liba n'emipiira 10 5 egyawaka n'5 nga gitambudde kati ekyo mulimu gw'amaanyi nnyo gutisobola okutambuliza awo naye ate n'ebitone ebyalabikira mu mpaka zino bingi nnyo era abaana bangi kati klabu ez'enjawulo ziri mu banoonya okulaba nti bakola ki nti zibakozesa tugenda okuzanya omupiira ogusembayo nga kumpi abaana nga 9 tiimu z'abatwala dda balinze okumalako mpaka kati ate newesanga nti n'abaana abalala bayitibwa ku tiimu z'eggwanga kati nga bana ba myaka 2 okukka tulina abaana nga 7 tiimu y'eggwanga yabayita naye nga balabidde mu ki erabidde mu masaza olabira ddala nti empaka zisisuse naye ebisoomoozo ebirimu kwe kwongera okuteekateeka obulungi ku ssaza eyo obukulembeze ensonga y'obukulembeze enkulu nnyo okulaba tutereeza obukulembeze bw'omupiira guno tuggyemu abantu abatali ba mupiira kubanga twagala omupiira guno guwangule bwetwogera ku mupiira nga guwangula twogera ku mupiira nga guwangula okusinga okuleeta ensongasonga ate zigulemesa okukola ki okuwangula oba okuggwa era tutunulidde nnyo ne bannaffe abavugiriza okujja mu ngeri kati entegeke yogera ne ttiimu yogera n'ani ojje mu ngeri entegeke osobole okufunamu ekigendererwa okusinga okwebba obwebbi waliwo bwe tusanze nga bebba bwebbi n'ateekayo akagundi ku kkubo n'alanga mu ngeri atandiranzeemu n'atafunamu kuba ali mu kwebbirira songa bw'anajja mutongole nakirira ku meeza ajja kufuniramu ddala newe kiba kyetaaga kafi oba kitateri post kikateekeyo ofune kyoyagala we mukisa Ssaabasajja Kabaka bw'atuwa buli ali mu ttuluba lino okuvaayo Ssaabasajja okuteekawo empaka zino atunuulira ffe ffenna abali mu Buganda okulaba nti omukisa guno bwe gujja buli omu alina kyakola ki alina kyakola akifunemu ate tukulakulanye Buganda kubanga omulimu gw'okuza Buganda ku ntikko gwase kinnungu gw'Omuganda oba ali mu Buganda awangaaliramu n'olwekyo bw'onaabeera obulungi ate naawe ojja kulaba nti kubanga omuntu bw'abeera obulungi era akola birungi omuntu bw'awulira obulungi era akola birungi n'olwekyo kitwagala empaka zino zeyongere okuba eŋŋanze ennyo nga bwe ziri ate n'okusukka we tuli kati mu ekyo mwenjagala okujja ekibuuzo ekirala level ya competition spirit omwoyo gw'okuvuganya waliwo okujja ne tusamba omupiira kanga awo atuyise katugende tusambe kumusanyusa ate n'okujja okuvuganya nti ffe nga bulemeezi tuteekeddwa okumegga busiro eyo spirit yo etuuseewa of course tuyinza girabira ku kisaawe naye embiranye ennungi oba twalinamu embiranye etali ya mupiira etali ya muzannyo naye tulina embiranye ennungi ojja kwesanga nti tulina kati emipiira gyetumanyi obulungi nti wadde ku finals tewalabye bulemeezi na bugerere naye omupiira gwa bulemeezi ne bugerere si gwa muzannyo ojja kulaba nti okuvuganya okuzze mu bazannyi enteekateeka y'abatendesi enteekateeka y'omupiira ate omwaka ogujja genda kusukirawo ddala nnyo era nze njagala nnyo okutegeeza buli ali mu tuluba ly'omupiira guno ogw'amasaza nti weeteeketeeke bulungi kubanga ekijja kigenda kuba kinene okusinga ku kiwali olabye awo tugenda okutambulira ate omwaka ogujja mbadde nga vuddeko naye this is a good comment nti ne minisita asimeko clubs amasaza gye gajja abasambi abo mu kifo ky'okulembeza gogokka simanyi naye kirabika nti wabeerayo kilabu wansi eri ndowooza abaana abo gye basambira ate n'amasaza ne gakola ki ne gabalaba ndowoozaamu nti kirungi nabo okubasiima nga bw'agambye nze njagala nnyo okutegeeza nti abantu abakola ku muzannyo yo okufuuka kyali bangi nnyo koso genda ku bazadde baabwe sogenda ku bazadde baabwe omuzadde yasookerwako n'agenda ku kyalo asambe oba akasaawe mu lujja lwa mpinga naye nga kyayogedde kituufu waliwo klabu omanyi abazanya mu masaza
big league ne super takiriza kuzanya mwana ina kutakiza kuzanya naye kati bana abana bandi basambira omupiira kati ujja kwesanga nti nga Buganda region abazanyi omupiira mu nkolo ya Buganda region Kampala region federations ezenjawulo nyingi nnyo kati tulina amasomero mumwana bamujja mu ssomero naye wameze ddatoluma nze saayagadde nakukyongerako kasi togambye nti olumuzadde we ye mugambe kuba muzadde yasookerwa stakeholder asooka ye yazaala omwana yamukkiriza asamba akeebyayi wali kati eyo kirabuzi endala ne baani paka wanatuukera eno yabaakoze eki mutuufu nnyo naye kigazi nnyo nti sisobola kumenya buli omu nasobola okufuluma naye bonna bane tubeebaza tweyanzege nga tuvudde ku masaza waliwo enteekateeka mu minisitule endala yonna ekwata ku bavubuka abavubuka ye minisitule ate minisitule yenteekateeka yabavubuka naye ekyangu ennyo kati tuliko kati weekend olunaku lw'abavubuka olujjagenda kusoma mwezi 16 olunaku lw'abavubuka mu Buganda lubaddenga 16 musene lubaddenga omwaka oguwedde lwaliyo nga lumu ntenvu lukyuka bwe lutyo oba okulukwata kwe kukyuka naye nga lwo luba lwadde lubeera mu Novemba wiiki eyokubiri oba wiiki esooka ya December wetutambulira kati enteekateeka ez'enjawulo zezibasobola okukyusa naye kumpi ebeera wiiki namba kati watandise dda ebikujjuko ebyolunaku lw'abavubuka nga omulundi guno tutambulira ku mulamwa nti okutumbula obukugu obuyiiya n'ebitone mu mukulakulanya abavubuka nti twatunuulidde nti omuvubuka yenna wooli olina okuba ng'olina obukugu ate omuvubuka wonna wooli okuba n'okugu tekimala olina okukolesa obuyiiya okusobola okulaba nti obukugu obwo obujjamu ekinakulya magala ki eddiba ate n'ebitone ebyenjawulo kyekitunuulidde okulaba nga tusitula tuyambe omuvubuka ali mu Buganda okusobola okwetusaako enkulaakulana eyannamaddala era wiiki ewedde wiikendi eno ewedde nga 9 twatandise ebikujjuko bino ebijja okukomekerezebwa nga 16 omwezi guno twatandise ne bulungi bwansi ayakoleddwa ebbanda abavubuka bakoze bulungi nnyo ate n'abavubuka mu kibiina kya Nkomazambogo ne bajja ne bezannyamu omupiira okuvuganya mu nkola eya sports gala era nga tusuubira oluzannya oluddirira olw'akamalirizo n'olw'akamalirizo okuzannyibwa nga nakuza omwezi 15 nakuza omwezi 15 mu lwa Ssaabasajja Kabaka kuva ku makya tutandika n'okwolesa obuvubuka Ssaabasajja Kabaka yatutuma tunoonye abavubuka mu Buganda bakola emirimu egy'enjawulo ne tubanoonya ne bajja ne balaba Kamala byonna ennaku z'omwezi 15 ogw'omusanvu abantu bano bakola emirimu egy'enjawulo okubajja okuwunda okwokya ebyuma okulima bavuga emirimu gyonna misono abatunzi bangoye na buli kimu naye tulina omukisa gwabwe okudda okwolesa ennaku z'omwezi 15 mu lwa Ssaabasajja Kabaka e Mengo ate era bwe tunamaliriza tugenda kubeerayo n'okuvuganya kw'ebitone muvubuka ali eyo ng'omanyi oyimba bulungi omanyi oli mulungi mu kkuba ekivuga wajja kubeerawo tutaddewo abakugu okusala okulaba ani asukkulumye kati nga gwe mpinga gwe mmanyi ayagala abaana abayimba obulungi abazannyi na buli kimu tutaddewo omudaala guno ekitiibwa nebyo bimanyi Ssaabasajja Kabaka ataddewo omukisa ojje olage ensi ky'olina abawanguzi n'abantu ab'enjawulo bajja kuba balagibwa wa aw'okulaga ate nze ompita kujja kuvuganya ompita kujja kunyumirwa kati ate oyinza okuba ate nga gwe sente ate ziri awo ngoze kufuna abaana abalungi balina bitone abalungi ennyo oti oyo mumumpe tujja kuba n'abo tugenda kubeerayo n'okwogera ku mulamwa era nga ennaku z'omwezi 15 okuva ku ssaawa 4 paka ssaawa 6 abavubuka bagenda kubaganya ebirowoozo ku mulamwa ogw'obukugu obuyiiya n'ebitone mu kukulakulanya abavubuka nga twagala ensi ewuli abavubuka muvubuka agamba ki
omanyi bwe tubinje bikolebwa ngo tukolera muvubuka nenge tiri muvubuka wadde ngenkola gye obikolamu yona si yaki kivubuka ng'ovubuka takulaba nga wenkanankana nga antemyako mu nzikiza katwagala abavubuka bakubuulire bo basuubira ki era abavubuka bagenda kuba boogera ku mulamwa guno nga bavuddeyo okuva ku ssaawa 4 nolwekyo ali ku terefayina eya BBS tugenda kubaako live CBS nayo ojja kubaayo okusobola okujjayo biki ebinatambula mulimu ogwo kati debate eno egenda kuba ku Mutesa University wano ekakeeka tugenda okutuula okusobola okulaba nolwekyo abavubuka balina ebirowoozo nabo mbayita okujja okulaba ensi ng'ogigamba ki okuwulira olina kukola ki era eyogera etya gwosobola okuwulira kati ku lunaku katono tulina omulamwa ketugenda okutambulira oba buli muntu ajja nakirowoozo ku mulamwa ogugamba okutumbula obukugu obuyiiya n'ebitone mukulaakulanya omuvubuka bega mututunulira ebyo bino byonna biri mu kujjukira oba okukuza olunaku lw'abavubuka tufune ebirowoozo ebyo tusobole okulaba nga tuddamu ensi kikyetubuuza nkikituddamu 16 bunaagenda okukya tufune ate bino 16 tugenda kubeerawo n'abavuganya amasomero agayimbye ku mirambo gy'enjawulo gikwatagana ku Buganda gagenda kujja nyimba zozuwulidde nyingi nnyo enyimba ennungi ennyo zoogera ku mwanyi zoogera ku bulwadde zoogera ku bintu byonna ebikulaakulanya embeera empisa naki Buganda buli ssomero eyayimba oluyimba bwe lutyo jangu nammwe tubawe omukisa okulaga ensi oluyimba lwo era tubeeremu n'engeri y'okuvuganya tufunemu ani omwaka guno naye ate tutandise omwaka guno bwe tutyo naye ate omwaka ogujja bajja kufuna mangu emiramwa basobole okuba nga bayimbira ku mulamwa ki gumu naye mu kutandika wano twagala buli omu teyayimba kyolina kyowayimba kyowaleeta yes kubanga tetuwadde budde bweteekateeka naye waliwo abakikoledda wala amasomero aga primary ojja kwesanga nti amasomero gayimba ennyimba nyingi nnyo aba amasomero tulina enteekateeka eyo tulina enteekateeka eyo etandika ku makya naye saagala bwera lumwana mpinga olunaku olwo tugenda okuba n'empaka ez'akamalirizo ez'eggaali era okwetolola olubi lwa kabaka wewagenda okubeera eggaali zotalabangako eggaali tugenda zikola tutya kujjaamu abeera ku luguudo olwo anti kati olunaku luteeketeekera abavubuka ebimotoka mwana mpinga toyitaawo owekitiibwa enguudo nga nzigale mu kibuga naddala wano ewaffe mu Lubaga kati abavubuka tubalike njagala kutuwa nnambika ntuufu tujja kufuna ennambika kubanga twasabye poliisi olukusa okutubuulira n'okutuyambako okulaga bannaffe abatambula banayita mu makubo ki tunaba nga tukozesaawo tujja kukozesa essaawa nga 3 zokka si lunaku lwonna tujja kukozesa essaawa nga 3 zokka awuliriza talema kweraliikirira oba sirema kweraliikirira ku lwawuliriza nga nkimanyi nti okuva ku ngalabi wano mutawetwa okudda e Lubaga mu junction oba ekiva e Bulaya road awo awagale abantu jjo twatuuse wano ng'emmotoka bazireka ku makubo okusobola okutuuka wano kati omuntu waawulira ebyo ate n'awulirayo olunaku lw'abavubuka n'obugaali yeeraliikirira ku ntambula kati kyenva nkisomola nti munnange ebirala binaakolebwa bitya naye ate bwanampinga ensonga y'amakubo kati guli wano woolaba ekizibu ky'amakubo kiriwo n'olwekyo twagala bannaffe abakola omulimu ogwo batuyambeko tukola ki okwanguya ate nga twagala nabo bagakole n'olwekyo tujja kugumiikiriza okukosebwa okuli mu mbeera eyo kati tunamaliriza tulinayo ekigo tujja kuwaayo n'ekigo era bwanampinga simanyi oba wasemba ddi okulaba ku kigo naye bw'oba wabaddeyo enamboole walabye ekigo mu halftime ekigo kyaffe ekiganda kati tugenda kubayo n'ekigo ku lunaku olwo era nga preliminaries zaali namboole wentugenda kuba na finals okulaba kigo bwekigenda okukola ki bwekigenda okufaanana era tutambule tugenda kuvuga eggaali zino enzungu n'eggaali zaffe ezimanyi gaki
maanyi ga kifuba kibaita ordinary cycles ne rotary cycles which tugenda okuba n'oluvannyuma ku ssaawa 6 tugenda kudda wamu ffenna mu lubiri lwa Kabaka olw'Emmengo abavubuka atufune obubaka okuva eri Kamalabyonna atusubirira entanda bulijjo atuwabula akola buli kimu ku ssaawa 6 zennyini muvubuka ffenna tujja kubeera awo tufune obubaka bwa Kamalabyonna ate n'oluvannyuma tugende mu maaso n'enteekateeka bwe zinagenda zitambula olwo lunaku olw'abavubuka ennaku z'omwezi 16 olw'omukaaga luno bwetu tugenda okubeerawo n'olwekyo obadde ombuuza nteekateeka z'abavubuka ekyo kati ekiri ku mwanjo mu bingi ennyo bye tukola ekyo kiri ku mwanjo buli omu kyatandisubye bavubuka bagenda kuba mu masaza ag'enjawulo okusobola okubeerawo era buli akulembera abavubuka buli saza manyi tulina obukulembeze tuuka kugombolola n'okutuuka ku muluka abavubuka bavunaanyizibwa okuita abavubuka bannaabwe bajje balabe ebintu bino boolese balabe emikisa egiriwo ate naffe abavubuka tubeereko wamu tusobole okukola eddoboozi nti obukugu kikulu okuyiiya kikulu ate ebitone bya nkizo mu kukulaakulanya omuvubuka mu Buganda nga bwe tutambula ennaku zino oyo nno lunaku lw'abavubuka naye bwanampinga olunaku olwo bwe tubanga nga tulukuza tutera kubeera mu masaza ag'enjawulo ennaku tubeera mu masaza omwaka oguwedde twali bulemeezi twali bukalasa bwe twalukwatira ennaku z'omwezi lumu ntenvu bwe twalukwatira kati tuli wano emyaka emabega dize zitambula ennaku dize lutambula mu ngeri eyo naye omulundi guno tulukoze nga si lunaku lumu tukoze wiiki namba tusobole okuba buli muvubuka omukisa muvubuka omukisa okujja okulaga kikyalina n'okwetabamu nti atasobodde lwakubiri jangu ate abavubuka mu Buganda Ssaasajja Kabaka atuluŋŋamye tubatunuulire mu biti eby'enjawulo tutunuulire omuvubuka ali ku ssomero ayise mu ssomero tulina omuvubuka atafunye mukisa ogwo naye tumutegekere kubanga omuvubuka wezza emyaka 25 bw'aba teyasoma ensi emusomesezza alina kyayize n'okukola na buli kimu naye ate tulina okubalaga ebintu eby'enjawulo basobole okuba nti bafuna kwerula emikisa gyabwe basobole okwerwanako mu nsi eno enzibu buli omu afune kyakwata muvubuka yerwaneko kulwanyisa embeera embi yeyandiyesanzeemu singa batakoze ekyo alina kukola okulaba nti akulaakulana esebo ebyo bya lunaku lw'abavubuka esebo naye nga tuvudde ku lunaku lw'abavubuka abavubuka bajja kusigalawo ne ministry ejja kusigalawo ate ng'otugambye nti ministry webavubuka abavubuka ye ministry tulina tusuubire ki okuva mu ministry eri abavubuka kakati ate kankuze ku lunaku oluddako olukulu olunaku oluddako olukulu zinaku z'omwezi 29 era Novemba Museenene abavubuka abalina obukugu obusome bagenda kusingana Katikkiro biro bya Bulange ku ssaawa 5 kyetwandiise ba young professionals mu Buganda twagala okulaba nti betwogerako abali mu tuluba lino ayinza okutwogera bonna naye omusomesa omusawo ekyokulabirako omusomesa omusawo bapuliida ba engineer bavubuka ba pharmacist obukugu bungi nnyo obwo obusome buviira ddala mu tugamba abavubuka abamaliriza emisomo kuba okumaliriza kitegeezo olina kyokuguseemu kituufu akati abo bagenda kusinkana Katikkiro ennaku z'omwezi 29 ku ssaawa 5 bimuli bya Bulange abo nabo tubatunuulira nga bwe twasinkana bali abakola ebyenjawulo ab'obuyiiya nga twabasinkana mu Julayi nga 15 bano bo abayise mu ssomero ne bafuna obukugu obwo bo tugenda basisinkana Katikkiro n'omwezi 29 omwezi ogw'11 abavubuka abo twagala tulabe gwe n'obuyigirize bwo wegasa otya mu kaweefube okufuula Buganda okuzza Buganda yegombesa yes
weetabye otya kuba abamu gye bali eyo balina obukugu naye tebeetabye kubanga Mukama akusaasidde n'osoma ekisinga obukulu si ggwe. Lwaki osoma? Lwaki kukola ku ssomero kugasa? Onfuna bulungi? Kati buli okugasa okola okutakuvaamu ne kugenda kubeetaaga omugaso gwo then wasomera then obusigadde. Kakati twagala tubalage emiwaatwa bwe bayinza okuyita okugasa. Yes. Emiwaatwa bwe bayinza okuyita okutunulira ensi okuva ku bo. Wa omuyivu wagasiza katunoonye kyakulabirako kikiyinza okusika omuntu okujja bolowooza nti omuyivu ng'akuguse alina kyakuguseemu agasa ddi? Yandibadde agasa buli waaba. Okay. Agasa buli waaba. Omanyi kyembadde nkinoonyamu? I love the answer. Kyembadde nkinoonyamu omuntu asoma n'asoma nti nasoma kino kituufu n'aba nendowooza nti bwe mba ekyo si kyenkoze then sijja kukola. Ekyo kikyamu. Bwe mba si kyenkoze sijja kukola. Naye ng'ate olina obusobozi yadde kiri tewakisoma naye kino kye wasoma kikuyamba ate okuggusa kiri. Lwaki tokola ekyo okusinga lw'onoolinda kino kyewekola ki? Ate oluusi kye wasoma okusobola okituukako olina okuyitamu ng'ekkuba erira kukola ky'otasoma. Yes. Okiraba ekyokulabirako waliwo ekintu ky'ofuna lwakubaawo nti kize ne kibeerawo n'okifunamu lwakuba gw'obaddewo. Like I keep telling people nti okukola kitegeeza kuva waka. Ekituufu bw'ova waka oba gy'ogenza okoze ekyo oba ki ekikulu okoze eki naye bw'onoobeera waka n'omukisa ate ogw'okufuna ekyokukola nagwo ogusibidde waka. Ate ensi kati esasula ky'osobola kukola so si kyewasoma so si ky'omanyi. Onfuna bulungi? Kitegeeza nti bw'oba omanyi okukanika emmotoka naye ng'omulimu ogwetaagibwawo ku ssaawa eyo okuweera asasula ayagala ayezze gwe ayagala okusasula so saamanyi kukanika. Ekizibu kye si mmotoka, ekizibu kye kasasiro. Kati obola omuvubuka yenna mu mutwe gwe alina okulaba nti kye bayita okufuna kwe kukola ekyo ekisasulwa ekiseera ekyo so si kye wasoma ky'olinda okukola ki? Kubanga bwe mba makanika oba makanika nabusoma mbumanyi naye kati obwetaavu obuliwo bwakwera. Kati bw'onaayira n'ofuna emitwalo 2 gye gijja okuyamba ogenda mu kibuga ate nfuna emmotoka gyenkanika. Yes. Akati gwe bw'onaasigala wano omulimu guno oguliwo n'ogamba nti gwa wansi otujja kufuna ntambula ekutwala ku mulimu gwa bwongo gwe weetaaga. Kyova olaba omuvubuka mu Buganda alina okuba nga atunuulira okukola ng'okufuna. Onfuna bulungi? Era kyova olaba ntegeeza abavubuka mu Buganda ne mbakubiriza nti si omulimu gwonna kasita guba nga teguukutte oba kusibya tegukosa balala kola. Buli kyokola nga tekikosa balala kubanga gye bakoma obutakosebwa gye bakoma okufunamu ate naawe ekyokola kyokoma okifunamu. Kiina gwe kigasa nti ye kikola akusasula. Kyokola bino betutunuulira abantu okutunuulira bo bennyini n'otatunuulira bw'ogasa balala kyekifudde enseenenzi ennyo. Weerowoozezzaako wekka self-centered. Ate buli obeeraawo wekka oggalira abalala bonna kitegeeza oba wekka so n'obusobozi bw'abalala obuggalirayo so nga bw'onookola otoba oli awo naawe olina boogenda okusikiriza okukola ki? Tulina abasawo bangi nga kyakola emulago omulala kyakola emmengo naye nga tebeemanyi bakola ekintu kyekimu naye nga tebakola ki? Tebeemanyi. Gwe mukisa guno gwetwogerako. Tulina abasomesa bangi ali eŋŋando ng'asomesa ŋŋanda asomesa history n'omulala ng'asomesa mmengo asomesa history naye nga tebeemanyi. Kati okusisinkana kuno kujja kuyamba okusobola okugu mu kifo ekimu buli omu asobole okumanya munne balabe banasobola okugasa
n'okwenyigira mu kulaakulana mu kutukuza Buganda ku ntikko. Well, nakibuuziza n'osooka ontwala ku kirala naye ideal ate nakyo ne kiba ng'ekiddamu kye nabuuziza nteekateeka ya ministry eri abavubuka n'oleeta abavubuka younger professionals era ndowooza we tubadde kankusabe okubire ku nsonga eyo bwe kiba kisoboka nekiri tukyongereko kuba kati younger professionals ate si bwe bavubuka bokka. Yes. Weebale nnyo Bwanampinga. Nze omuntu yenna alina omuvubuka waka. Omuntu yenna alina omuvubuka ng'alina obukugu obw'enjawulo. Wakyogeddeko wano kyolina okuva waka okwekukola ogende gy'ogasiza ojja kuba olina kyokose. Kati mbategeeza nti nga 25 tugenda kuba ensina naye lwaki bavubuka bano bajja wamu? Abavubuka bano bajja wamu okusooka bafuna obubaka bwa Kamalabyonna. Kyekisooka. Naye ate ekyokubiri ate ekikulu ennyo kwe kwongera okutangaza emikisa gyabwe mu ekyo kye bakola. Ekintu ekirina mu Uganda ojja kwesanga nti abavubuka bano abamu kubagenda okujja wano be bapulida bamanyiddwa obulungi. Naye ekizibu ekiri mu bavubuka ate be tulabye nti basobodde okukola kye bakoze bamatidde mangu. Yafuna omulimu akola naye alowooza ensi ekomaawo. Jangu ogulewo obwongo laba banna balabye bakola. Bw'oba Mukama asobodde okuwa ssente n'ogula emmotoka emu wali abalina emmotoka 20. Bw'oba osobodde okuzimba ennyumba emu waliwo abalina ebizimba 40. Kati waliwo amatirira awo n'afuna akalimu ke n'agula eggaali ye n'alowooza ensi ekoze eki? Ensi ekomye. Kati ekireeta okulowooza bw'otyo kwe kuba nti ebyokumanya byo ebikwetoolodde bikuteeka mu ki? Mu mbeera eyo. Kati va mu ofiisi okola mu Centenary Bank katugambe. Katikkiro alina kusinga abavubuka wano ngera basinga essaawa 2 kuva ku ssaawa 5 paka 7 ng'ekyo kiwedde. Jangu olabe banno olabe kiki. Naye ate mu ministry kuddamu ekibuuzo kyo ekigazi tutunuulira okuddamu okuzimba essuubi lya Buganda. Essuubi lya Buganda bavubuka abali mu Buganda bwe basinkanira ne basobola okukola emikago n'okuwanyisiganya amagezi n'obukugu obw'enjawulo okulaba basobodde batya okwekulaakulanya. Naye ng'ekibuuzo ekiriwo benyigidde batya mu kukulaakulanya Buganda okudda ku ki? Ku ntikko. Oli eyo osobola okuyamba Buganda naye tumanyi bw'oyinza giyamba okulya kitongole ky'amazzi ne kino mu minisitule y'obutonde amazzi n'ebigaga by'omu ttaka tolaba bw'oyinza gikola ki? Oyinza giyamba. Obukugu bwo buli Kampala naye ate ng'omulimu gwo gusobola okuyamba ensi eno Buganda buli kooki. Kati jangu olabe bwe tuyinza okukolaganira awamu okusobola okusitula omulimu ogwo. Eyo bwe tugenda awo tabakusekerere nga bayita mu nze ndi Kampala. Obukugu bwange mbufunidde Kampala naye bunyambira wa? Ekooki. Onzije Kampala ontwale kooki. Omanyi ennaku zino osobola n'okuyamba ab'ekooki ng'oli Kampala. Kati njogera wano otampulira obe kooki? Awulira. Ntambudde? Nedda. Ndi Rwanda? Nedda. Kyekugamba ekyo. Nti osobola okugasa wadde oli Kampala n'ogasa ow'ekooki. Oli Kyaddondo. Osobola okwenyigira mu nkulaakulana n'ebulemeezi wadde oli Bulaaya. Betwogerako kati nti omuvubuka gwali eyo obukugu bwe bw'oyize nyaffe Buganda ekusomesezza maama wo atuyambye na buli kimu kati gwe mumanyi waffe naye weegasa otya mu kaweefube okulakulanya Obwakabaka nga otugasa mu bukugu bwo obwokola ki? Bw'olina. Oyinza okuba wasoma Bupunda naye ate n'ogasa omusawo ndozulabo waawe n'ogasa omusawo kuba omusawo yayagala ate kufuna kyakola ku ttaka lye gw'osoma Bupunda ogenda okulaba nga omupunta ategerera omusawo n'omusawo ategerera omuki? Omupunda. Kisinzira wo osangibwa mu kiseera ekyo mu nsi. Akatwagala bavubuka bano basobole okujja tusobole okulaba tukola emirimu egy'enjawulo tuwa amakatala ag'enjawulo tuwa ebirowoozo by'enjawulo tufunemu okuwagalwa okwa Kamalabyonna tuddeyo
nga buli omu gyali asobola okugasa obwakabaka mu kulaakulana yaabwe. Okay. Okubala abantu okuwedde kwalaze ettundutundu kituufu nga bavubuka. Kituufu. Weewaawo the 75% may not be Baganda. Yes. Naye tutunuulidde bavubuka ate mu Buganda. Newankubadde era si Baganda naye era omuwendo ogwo ettundutundu ku gwo ate era Buganda. Tulina nteekateeka ki nga Ministry okulwanyisa obwavu ebbula ly'emirimu mu bavubuka mu Buganda? Ekisooka buli atannamanya nti ekyo kizibu mu Uganda alina okumanya nti kimusemberedde. Kitegeeza nti mulimu gwa buli omu, naye ate Ministry si yeyokka ekikola ey'abavubuka. Eno nteekateeka ya Buganda munnamutaayika w'obwakabaka owa 2023-2028 nti Buganda ekikola ekigenderedde okulaba nti abavubuka mu Buganda beerulirwa emikisa. Okulaba nti buli muvubuka ali mu Buganda alina akazaali kyasobola okukola, naye ekyo kiri mu kusookera ddala okuteekateeka omuvubuka. Omuvubuka alina okuba n'ebintu ebitali bigule, naye okusobola okwenyigira mu katale ak'okufuna emirimu okukola na buli wamu. Ekisooka okukola mpisa. Okimanyi mpinga nti okukola yennyini mpisa. Okuba nti olina okuzuukuka ofuneko kyokola mpisa yakweyigiriza. Omuvubuka n'agolokoka ng'abeerawo muba naye n'agolokoka ne wataba kyakoze kigatta ku wakaawo paka malya gakyamisana. Bw'avaawo ne yeeyongerayo paka kyaggulu ne buziba ne bukya. Tavuddeeko na waka kugenda mu Ministry eno byetutumako ebirala nga agenzeeko ku kisaawe alina ekitone kyalina kyagezesa asanyeko kapiira wabula alitudde buli kyamisana kyaggulo kyamisana kyaggulo. Omuvubuka oyina okugenda wali enkwanso, weetege, genda ku kereziya weetabe mu bayimba. Jojja okunoonyeza father anoonya okuyamba ku kigo omulimu, akuwe okusaawa ku kigo. Muvubuka asigadde awaka tojja kusobola kufuna mulimu ng'ogwo wadde oyina diguli 2 bonna ava ku kusaawa ku kigo n'osaawa bulungi. Kituzaayo wasoma ki kikugasa ddi? Genda bugenzi ku kigo saawe zigulizo 2 zijja kuditamina ensaawa yo. Nedde kati kitegeeza nti buli mukisa guba kuwadde okukola omuvubuka yenna ali mu Buganda, buli mukisa guba kuwadde okukola ekyo bagambye okukola nakikola bulungi. Olina kikola bulungi. Osanga omuvubuka nga tasobola na kulongoosa wasula. So nga okuyiga obuyizi okulongoosa wosula abalala bagukolanga mulimu mu hoteri kulongoosa abantu basula. Kuyiga buyizi ki? Kulongoosa wosula. Akati tulina okutambulira mu nti omuvubuka tulina omugamba ekyo. Kati Ministry nga nzizeeyo, Ministry abavubuka, Ministry y'abavubuka emizannyo n'ebitone tetunulira abavubuka mu Ministry, tutunulira abavubuka mu Buganda bonna. Era buli Ministry erina kyekola ku bavubuka, so totunulira Ministry yange yokka Bwakabaka bwa Buganda. Yati gwe muntu omukulu gati yeni eri wano kati lwaleero. Naye bw'otunuulira Ministry y'ebyobulambuzi yogera ku muvubuka olabe, enkulaakulana y'abantu ogere ku muvubuka olabe, butonde bw'ensi, gavumenti ez'ebitundu, okuteekateekera obwakabaka, awo bona waliyo ki? Wali abavubuka. Kati Buganda n'abavubuka tubulako obubuzi bannaffe balina kujja tukwatagane nabo tukole emirimu gino, kuba Buganda obuzibu bwe buli nti emirimu gino egy'emirimu bavubuka gyetaaga obwetaavu bunene okusobola ogituukiriza. Mbadde njagadde tuteeke ku Minisita oba Ministry ekwatibwako biri si biwakanya
naye eno yekulembedde gye tulina okukola ki okutunuulira. Gwe nga minisita ate gwe olina okugamba nti bannange minisitule y'obutonde, minisitule yaki, minisitule y'ebyenjigiriza mujje. Webale nnyo webale ddala. Banampinga ffe nga minisitule tulina bye tukola nga minisitule. Okuwandiisa abavubuka, okubawa obukugu obw'enjawulo, esobodde okusomesa, naye tuliza kutuuka ku muvubuka buli omu waali. Kati kye tukola nga minisitule kwe kugezaako okutemya ku bavubuka mikisa ki egiri mu bitundu ebibeetoolodde. Era bwe tutuuka katugambe eggomba, omuvubuka awangalira eggomba. Okubeerawo okwo obulungi si kwa kujja Kampala, kubeera tonnajja gira osigala eggomba akoleyo gy'oli kati. Okubeerawo okwo obulungi buli kye weetaaga mu kaseera kano kiriwa gomba. Kati gw'olina okutunuulira ekintu ekigwetoolodde, kubanga ekintu kye bayita omulimu n'okufuna kwe kuddamu ebyetaago eby'omu kitundu mw'oli. N'omuvubuka ava wano katugambe n'agenda e Dubai, bw'atuuka e Dubai addamu byetaago by'ab'e Dubai. So kitegeeza ow'eggomba ne waanajja e Kampala byetaago bya Kampala byajja okuddamu. So si by'eggomba. Era kitegeeza nti gy'obeera waliyo omulimu gwo. Gwe ky'olina okukola kwe kuzuula ekyetaago ekiri mu kitundu kyo okiddemu. Obitaddemu nnyo philosophy. Kye batatusomesa ekyo. Era kyekifuula omuntu. Naye nze ow'eggomba nnyinza okuba sinnakutegeera. Kati beera eggomba. Mbulira ebikolebwa w'otoolodde nkulaga emikisa. Eggomba okusooka kujja kuba okulima. Kyekisooka. Yes. Bwe nva ku kulima nnyinza okugenda ku kulunda. Kakati ebintu ebikwataganamu okulima nga gwe tulina nnimiro yo, ekisooka gwe kennyini n'okulima. Obeera ggomba, olina w'obeera, naye ekibanja kw'obeera ne w'obeera wonna weetooloddwa nsiko. Ate onoonya ssente ogenda ogula emmere. Katukomewo. Abanampinga tubali tugamba nti omuvubuka olina okwetuulira bakwetoolodde. Abanampinga olina essaati iyo osobola ogigola olungi nenyirira. Yes. Ogyoza nenjigolola nenjambala. Okimanyi nti ogw'omulimu bameka abali mu kitundu kyo abayinza okwetaaga omulimu ogwo? Abali bwetaago balabadula byange musajja nga anyumye. Kati ng'ofuula omulimu. Ng'ogufuula mulimu. Nze ntondawo obwetaavu oba bo weebuli. Obwebuli. The fact that njoza netukula. Nenjigolola nenyirira. Nenjambala ne bagisiima. Bwe mba sina mulimu gwe nkola. Lwaki guno sigufuula omulimu? Genda bugenze mu katawuni katonotono. Teekawo ebbesenzo bbiri. Ndi omuntu okola ekyo. Omulimu gwo ki? Enjala. Abavubuka bonna gye bali tulina okulaba nti tulina enjala n'okuyaayana ey'okulaba bwe tuyinza okukola emirimu gino. Era kyova olaba buli mukisa gw'oba ofunye muvubuka ali mu Buganda gukole ng'eteri mukisa mulala. Bulungiriza ky'okola gw'oyiga bwe bakola obulungi nti oginagenda okikola omulundi oguddako ng'okikola bulungi n'okusinga bwe basooka. Eyo yenkwaso eyinza okutwala n'ofuna ebisingawo. Oweekitiibwa Sserwanga abatuwuliriza njagala okubeebaza n'okubategeeza nti okuzza Buganda ku ntikko buvunaanyizibwa bwa sitekinnoomu ku ffe. Tusobole okuba nga tutambula, tusobole okuzza Buganda ku ntikko olwennyaffe Buganda. Minisitule nzigule bonna abalina amagezi, bonna basobola okutuyamba, bwe tusobola okukwatagana nabo mu mirimu egy'enjawulo, mujje twegatte tusobole okulaba nti tuyamba omuvubuka ono, kubanga omuvubuka gw'oyambye omu asobola okuba obulungi n'ayamba ekyalo n'ayamba awaka ate n'eggwanga lyonna.